Engineer Brida ye mu kizimba aberanga mu ku shows aberanga ko wabula ate tulina embozi ze tubadde nazo over the weekend. That's why on a Monday we start with energy earlier. So no lwecho over the weekend mukwano gwo Bebe Cool. My friend nabadde naye nga bagenda mukube mundu ebyo nabagenzo bawo byogena okunyumiza actually sibimanyi byadzeko ne nabadde naye ekifo kyebugolobi nabadde Ramiti Mouse no we are drinking just sipping here omulwadde nakugambye totambula yampise nangambe abadde pate ya mukwano gwe ya sister wa muganda ate fetu jamiri muja fetu ino so nangamba kambeerewo bana badde emponyemu nabadde Wencho when agenda ne kanura nomadi naye bana ba mama ekiruji Jackster wanga akomye wosoko lutuwa akuvaka atya. So when he left me actually on Saturday I was with him the entire day. What about balita toka mbalira referenti ndo ugamba bugolobi balita I was there lili nasula nkunonyezako no tula nabadde wonye ne Ramiti and the one thing I was with him yabadde bambyambise out ate out sikuntamiza nenga kwogera munga he knows what I do nangamba Jackson nabenjagalo benjagalo kubulira there are some secrets about me you don't know. I feel I wanted to be in your environment and we had fun. Nembalaka nga bagenze ku governor kuba yabadde antwala ku governor yabadde angulira emyenge beirizi simanya biki naye nze ndi wakira ne muganda wange ne nairo so nena we drank and drink everything there go ati nagamba agenda ku governor ne ngamba I was a bit tired omanyi sibikola nnyo soli muntu mutambuze nnyo by the way bakumanyi so ne ngamba no I think this is enough for the night ate kumachokira tugende oli abamusabudde nga wagwa no omuyaya badaga mu kuba 210 papa so munanga twasose tulowooza abadde mu katemba era ne tugamba katumunoonyeeko atunyonnyola tulabe ku maaso ago bategatemya nnyo ng'anyumya emboozi eno anaatunyonnyola biki ebyabaddewo what transpired and what took place n'atugamba nti omusajja ono yabadde ne AK-47 mu mmotoka abasajja abamu Uganda yaabwe bangamba no abamu ebyadda mu mundu yaabwe ne kuno yagudde ku omuzzukulu omutongole era bamujje so namunyonnyola bampita Bebe Cool Moses Sali. Bring back that. Ani go songa mundu. Otyo. This is Bebe Cool. That ya mundu. Moses. Naye agendereze mundu emulemeddeko simanyi lwache mundu eyola. Because Bebe Cool. This is not first time. Yes. It's not the first time actually. Bakama sasi. Nero basanga aina fresh wagayingira mu nyama piku tegasukawo na lwala mwa bakusanga oli nabera kagali actually oli magumba gatukira kugumba chali ne nyama yacho jo mugaso so what happened last night asamunage atunywede atugamba omusajja ono yasose kumukona from the behind olwamugambyeko nakona hamma I know how do you not Bebe Cool nine mundu this is Bebe munanga omusajja olwamugambyeko yajjayo bujja mundu yakasonze ka mwana abandi sasi kawompo bawazuwe negwe Bebe Cool omumanyi mutabani wa oloza teyamukutte namunyweza mutabani wa Museveni negwe va ku musajja akusike mundu mu mikono yajimujjeko bubi don't touch nobody najikasuka we bityo byabadde asatu abemboze eno tulabo ba Bebe Cool yayogedde tetuwongeddeko katugirabe tosobola kujjayo mundu. No, if they are going to remove that, they exchange it. Where is the gun? The gun is not a problem. That's fucked up, bro. Taina jalaga afande aliwa afande tota musajja. Where is the gun? So where is the gun? We have the gun. We have the gun. Mr. The gun has been confiscated. We have a gentleman here. You don't do that, bro. You don't. You talk like a man. It's okay, but tosobola kujjayo mundu. No, if they are going to remove that, they exchange it. Where is the gun? The gun is not a problem. That's fucked up, bro. Taina jalaga afande aliwa afande tota musajja. Where is the gun? So where is the gun? We have the gun. We have the gun. Mr. The gun has been confiscated. We have a gentleman here. You don't do that, bro. You don't. You talk like a man. It's okay, but omukulu yabadde amiza omusu yadda nkuya masasi kyabadde nti navudde ku saa 7
nenja ogula emmere ku Pier 1 entinda nensigala mu motoka nenkola order bandeetera emmere kati omuwaladdewo omuntu nade ndi mu motoka nga mpuli motoka bagitomera so nenfuluma nkebera omuntu atomera emmotoka so mu ddakiika nga emu mu argument eyo toddamu kuvuga because yatomedde n'atomera naye nga ye buli lwakola reverse akola ki atomera namugago yonoona emmotoka ne tumugamba kati manager nange ne wa security ne twagala tujjeyo ki ekisumuluzo mu ignition kuba endabiramu yabadde wansi kati bwe yalabye nga takikwata ye n'akwata pistol kati mukwata pistol naggulawo oluggi kati oyaguddewo oluggi of course ne tuluviira then manager namukola ki namukwata nawanika omukono yamukuta omukono nenkwata omukono nenkuba ki pistol negwa so lucky enough musirikale wange nga waali atejjukira naye akutte so bwagiraba n'agikwata nadda wabbali then netumu omusirikale najja netumuwa naye nagezako nnyo okulwana okuddayo mu motoka kati nze mindset yange ngamba omuntu buli lwalwana okudduka mu motoka abajjayo mundu ndala oba emundu esooka so netugana okumukkiriza okuyingira mu motoka kati omusirikale we yagambidde omaye tumwandikafinge netumutwala kuki ne bamutwala ku poliisi kati ne bankubira ne bagamba nti emmotoka bagenda gitwala naye buli muntu yenna abaddewo abeere witness kiki ekiri mu mmotoka nga tebanagitwala era twagenza okukebera nga emmotoka ebaddemu zi eke n'ebiralala bingi so basically I believe wenjogerera I'm not supposed to have lived today era nebaza nnyo manager oyo kubanga bwe yamugwiridde ate nze abantu ne badduka nze sadduse nalumbye bulumbi muyambe emundu tugikole ki tugijjewo but we've understood that it was a problem of okunywa yadde high and I think there's a lot naye kati wekiri abakulu bakiina and the handling bulungi wangi namutegedde naye sijja kusobola kwogera wano lwansonga nti kanewe ekitiibwa naye ne security organizations nziwa ekitiibwa anti wenagenze ku poliisi nabadde nina okugenda okukola statement kubanga poliisi tesiba muntu nga taliiko reference kati nagenze okukola reference awo wenasangidde endoza nga ayise banne bajje bakoleki bamutaasa which was also wrong kubanga webaze balina right emutwala yes but bano webazze bakikoze bukyamu kati mukikola obukyamu nziramu mbagamba bannayuganda mbagamba naddala security organizations guno mulanga we have to clean up nze omugugu gwensitudde ogwa NRM sigusitudde lwakuba nti NRM terina buwagizi no ina obuwagizi naye buli ddakiika obuwagizi bwe bukendeera kinnuma menyeka ate sinze ebigambo ebinva mukama biva mu bantu baffe abawagira ki government. Big size Bebe Cool. One, when I was with him yesterday, there is a light side about him, Jenagade. He's a good guy. Very. But when this happens, you know Kubao, since you are president's best friend or his son, what best friend Teresa Mo. Chaliwa Museveni. Muzukulu. Muzukulu na you see tuli bazukulu ate kino to very clear but buli munna Uganda omuvubuka ali mu mivubuka muzukulu natwala bazukulu ba best friend ba Museveni ba friends nga abatuukirira. Now I think Bebe Cool when this happens wache bayita blessing in disguise nti kyannaku nnyo kiruma okubanga kyakutuuseeko kyannaku nnyo nate kyasanyu nnyo nti kyakutuuseeko nti he can now go back n'agamba president you know ebyaddala abaana batwalira amateeka mu ngalo Bobi Wine nti ye galde me feeling oba Jackster waliwo ddala abantu that go beyond and make your bazukulu unhappy. So I think he's the right person that can make that happen. Okay. So I think Bobi Wine, Bebe Cool, sorry, use this platform. Era gamba Museveni mugambi bituufu
mwana waliwo abasajja abayina obumundu ababefuula nti okitegera bonoona kyozimbye. One thing I had the biggest problem I had about the president of Uganda is nti abikoze nze nali faaniwe era ndi faaniwe, but the challenge is nti ye buli wabeera president eri omwana bakadeyideyi bo abaagala taking advantage of his legacy to exploit Ugandans, to benefit. Nti bo tebajja mugamba kituufu nti muzeeyi wana abajja muwana bwanyi kubanga buli bamuwana they earn. So I wish Bebe Cool uses this purpose and tell him the truth. Omanyi muzeeyi nti babadde banzise mwana kimanyi tika mtemanyi byamutuuseeko nadda cowboy kabadde kanzise mwana buno bwe bukuvumaganya and I think he can do that. Okay.